Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi gye tugenda okusomako olunaku olwaleero njagala mumpe ebirowoozo. Ekisookera ddala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuwakasa mu hadithi eno n'atugamba sittatun la antuhum wa la anahumullah. Sittatun abantu ba miteeko mukaaga la antuhum nze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mbataddeko ekikolimo kyange wala anahumullah baliko n'ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi malikal mulku. Bakama bangi nabiyullah akhil anbiya nabbi asembayo agambye sittatun la antuhum wala anahumullah abantu ba miteeko mukaaga la antuhum nze mbakolimidde wala anahumullah baliko n'ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nekiba kirungi nnyo omuntu n'ataba mu miteeko mukaaga egyo. Mumpulira bannange? Assalamu alaikum. Nabbi okubanga akukolimidde n'obako n'ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ejja n'ogenda kugijjawa? Seka sagala kunsumbwa muli kuki? Ogenda kwazine? Okirina mu ddakiika nga 5 insha Allah bino yazine. Sittatun la antuhum wala anahumullah abantu ba miteeko mukaaga la antuhum nze mbakolimidde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala anahumullah baliko n'ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kolimidde ne nabbi nakolimira banejja n'oba ogenda kugijjawa. Baswaba bateganga amatu buli omu n'alwana aleme kugwa mu miteeko mukaaga ekyo. Ekyasookera ku ddala yagamba walmukadhibu ekisookera ddala walmukadhibu bikadari llahi ta'ala. Omuntu asookera ddala walmukadhibu bikadari llahi ta'ala omuntu alimbisa okugerako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wabageze mutemujjukira olunaku olwo Jibril we yajjira malaika Jibril we yajjira mu kifaananyi eky'omuntu. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yanyumya hadithi eno naga yajja mu kifaananyi eky'omuntu ng'ayambadde engoye za white nga enviri ze za black nga talabikako kasayini konna ka lugendo atharu safar talabikako kasayini ka lugendo konna paka bwe yatuula okulira na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga baswahaba balaba we yatuula n'abuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ya Rasulullah wange gombaka wa Allah ikhbiruni anil iman njigiriza ku kibayita obukkiriza. Omukkiriza yaliwa muleke kubeera mu bulamu buno bwansi nga mulobooza nti omuntu ateekwa okubeera bubeezi musiraamu. Bino ebintu birimu amadaala. Waliwo ensonga Allah wezajjanga n'agamba waliwo ensonga wezajjanga n'aba specific Allah naga ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza. Kitegeeza bayise bakkiriza ng'onoonya omukkiriza abeera ani? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Essola eralikibwa eri omukkiriza. Kitegeeza omukkiriza kintu kikulu nnyo. Malaika Jibril nebuuza ya Rasulullah wange gombaka wa Allah ikhbiruni anil iman njigiriza ku kibayita obukkiriza. Omuntu okuba omukkiriza omutuufu yaliwa antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bikadarihi khairihi aw sharrihi. Namugo omuntu okuba omukkiriza omutuufu ateekwa okukkiriza mu mpaji z'obukkiriza omukaaga. Mu mpaji z'obukkiriza omukaaga n'ateekamu akawaayiro akagamba omuntu ateekwa okukkiriza bikadari khairi aw sharrihi okukkiriza mu kugerako ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubanga kuzze ng'olaba kulungi waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe n'olabanga ekibi naye nga nte kirimu obulungi gy'oli. Waliwo embeera gy'otayagala mu bulamu. Zibino njagala mbibagambe muli bavubuka bannange. Buno obulamu bulimu si bw'oyagala. Obulamu bwo ebibalu byali biralamuuko just yalaze akusabula n'okkiriza ne wali obala birala. Ne njagala nkubuulire kino Allah kye yakusiimira kiyinza okuba kyekirungi gy'oli okutuuka omusinkana Allah wo nga shahada ogirina. Ekyo njagala nkikubuulire. Waliwo ekintu ekijja ng'olabanga ekibi gy'oli naye nga kirimu obulungi. Ng'olabanga ekibi naye nga kirimu obulungi.
era mbanga musaba Allah muwanikenge emikono owanikanga emikono gayi Allah ebintu bingi mu nsi muno byenjagala nenga wallahi kukumanya ku Allah birimu obulabe bungi gyendi nkusaba Allah ebintu ebyo byonna oberenga obimpugula era bintu bingi Allah embeera nyingi nnyo gye saagala ku lukalu luno wansi kubanga mpitamu nenga gwe Allah okimanyi mwe muli obulungi bwange ku dunia kuno ne ku akhira n'okusinkana ng'onsiimye kubanga ebintu bingi bitunakuwaza kati olaba omwana ono mumulaba ono oli mu kirasi ki S5 malakul mauti webangeza okugjamu omwana ono omwoyo omu okuffe wano n'omu ku bantu bemumanyi muno mu ggwanga nga munene ng'embeera gy'ayitamu n'obulamu bw'ayitamu bwe walietaaze wallahi ono bamubudaabuda namugamba tofaayo gy'olagawe wasinga okuba ewalungi nebamulaga ejjana nebamulaga omu nemugamba ekyo ebyo Allah byakutaasizza mu mbeera ey'obukakamu kitegeeza ono wakitiibwa mu maaso g'okitiibwa Allah nate waliwo abantu bemumanyi nti bawaggulu nenga Allah mu maaso ge bawansi kati Allah alina embeera gyakuwangaza mu bulamu buno obwesinga oyinza obutajagala nenga Allah akimanyi omuddu wange oyo kamukumirewo paka walinsinkana kubanga namwe mukimanyi mmwe temukimanyi nti waliwo abantu gwe kennyini yampuliriza Allah wakugerera ekigezo ng'olabanga ekirungi olunaku olwaliro n'obeera nga olina emiliyoni 7 mu nsawo yo nga wazifunye ku makya kigezo ekyo tekiba kirungi naye gwe osobola okutuula wano n'emiliyoni 7 osome bino bye tusoma olaba emitwalo 15 gy'ofuna ne uteebaka n'otateera wiiki namba ofunamu emitwalo aga 5 gokka bwe gati toddamu kutereera n'olyoka onoonya obusimu bw'abagirlfriend bo noga kenafunye akasente kana alhamdulillah nange njagala neegiriseemu mpute kasupu k'enkoko owutakiyake ugenze mu bwenzi mitwalo aga 5 mwete mubamanyi abantu nga wafunamu kasente tateera paka nga ziweddewo taddamu kusaala swala zino ziri swala zino tasaala ajja buzaga maafi zamani budde tewali waba ekirunga kigamba yimuka ugendo lye sente zo yimuka ugendo lye sente zo watojaawo kati Allah nago omusajja ono kamuwe sente zimumala zaali akotasula njala musula enjala mmwe waliwo yafe enjala Allah akuwazi kumala kasitoziya ne ziggwawo ng'aleeta endala nezino ez'okutereka n'otuuma wali ng'akimanyi tojja zisobola mutegedde bulungi kati waliwo ebintu Allah byatugerera n'oba nga tokyagala naye nga kyekirimu bulungi gy'oli nga kyekirimu akalungi gy'oli wallahi mwe mukimanyi buli muntu ali mu bbaliro wali mu bbaliro Allah ateeka omubuuza ku buli 10 wadde buli 5 lyafuna ku lukalu luno lwansi mutumanyi bulungi buli kwegamba abantu amu mu nsi ya muka muno bamanyi nti kasito era Allah kasita kugerera Allah kasita kuyamba mu nsi n'otegera ebintu bibiri bavubuka bannange ekisooka n'otaggwamu nsa mu byanfuna n'otaggwamu nsa mu bakazi oba otambuddeko nkiddamu ogwokubiri wobanga olina ensa mu byenfuna ng'okimanyi rero Allah abanga aleese zino ze zange ng'okimanyi oba kuwa ssente nga muno olinamu 10 naga zino ziterekereko mitwalo 5 ng'osobola ozzawula noga zino 5 gy'oli muno olinamu 2 ze zange ekyo n'okimanya ng'osobola okukimanya nti Allah yagaba subhanallah ensobo ogenda kumalako nayo ekyo njagala nkikubuulire kati omuteeko ogusooka yagamba wal mukadhibu bikadarillahi taala yazina tugende mu maaso insha Allah أشهد أن لا إله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. abakama bange tuli ku hadithi egamba sittatun la antuhum wala anahumullah, abantu ba miteeko mukaaga Allah yabakolimira ne nabbi n'abakolimira sallallahu alaihi wasallam. Allah kukolimira ne nabbi n'akolimira ejja n'oba ogenda kugijjawa, ejja n'oba ogenda kugijjawa. Kati weegendereze nnyo obutagwa miteeko mukaaga egyo. Muteeko ogusooka wal mukadhibu bikadari llahi taala, omuntu alimbisa okugera ku wekitiibwa Allah. Omuntu antu'minu biqadarihi khayrihi aw sharrihi, mpaji mu mpaji z'okukkiriza. Omuntu okukkiriza okugera ku wekitiibwa Allah okubanga kuzze ng'olaba kubi, goyinza okuba ng'olaba kubi naye nga mulimu akalungi gy'oli, oyinza okulaba nga kulungi naye nga wallahi mulimu akabi gy'oli. Kati beera muntu akkiriza buli kintu Allah kyaleese, gamba alhamdulillah ala kulli hal, buli kintu Allah kyaleese yisa bukono maaso. Ebbanga Allah lyakukuuma n'osigala nga you can still breathe in and out, ng'okyasobola okussa omukka n'ogubaka nossa in, you breathe in and out, ebirala bireke. Baganda baffe bangi mugendeko mu malwaliro babeera mu bulamu buno obwensi nga omukka abakamubake bamutaddeko ebiwuma. Kati tewali kigenda kukutomera kisinga ekyo. Allah banga akyakuumye ng'oli mulamu, akimanyi Allah akyalina enteekateeka gy'alina y'amaanyi gy'oli, era Allah alina ensonga lwaki akkuumye ng'okyali mulamu, era bingi bikyasobola okukyuka. Ky'olina ky'ekyebbeeyi ekisinga ebirala byonna, ekyo njagala nkikubuulire. Kati eno ensi byonna nebejja nga bikutomedde ne bikuteeka wansi, weewalewale oddemu osituke buto. Ebyo mu nsi mwebiri. Ate kino njagala nkibagamba olwaleero, eno ensi gye mulaba tuwangaaliramu, kasita ojawula ku bizibu by'oyitamu, buba tebukyali bulamu, oba oli mu jeneza. Kiddamu omulundi ogwokubiri, buno obulamu obwensi kasita obwawula ku bizibu by'oyitamu, n'oyita mu bulamu butali mu bizibu na bigezo, oba tokyali mulamu, oba mu jeneza, oba mu ssanda, oba mu keesi, baba bagenda kuziika. Obulamu obutuufu ng'okyassa oteekwa okuyita mu bigezo, n'obulamu kasita obukutulawo n'ebigezo, oba mu keesi, oba mu jeneza, oba mu ssanda. Kati omuntu omulamu Allah amugezesa. Kyobulaba Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini teyali mulala, yali Allah. Ye kennyini yatuukasa mu Qur'ani al-Karim n'atugamba walanabluwannakum bishay'in, ngenda bagezesa n'ebintu nga bingi. Walanabluwannakum bishay'in, ngenda bagezesa n'ebintu bingi ku lukalu n'olwensi. Ne mu bintu byagamba minal khawfi, ngenda bagezesa n'okutya. Okutya, minal khawfi, ngenda bagezesa n'okutya. Mwe bintu bimeka mu nsi ya Mukama muno nga bijja ne bikutomera bwe biti n'otya, n'oga naye naameera omuwanguzi ku nsi kuno ne ku nkomerero. Waliwo bannange ebintu ebijja mu nsi ya Mukama muno ne bikutomera, n'odda kuwulira oti ne weebaka, amasiga ne gakuyitamu, n'oga ebintu byembaza ebbanga lyonna bifiiridde wano, nze nange banannangirako ng'omuwanguzi ku dunia kuno ne ku akhira. Banneffe twaba tutya, ffe ki ekyatutomera, ng'olaba nga atagenda kumalako mu nsi muno. Minal khawfi, n'otya. Opangapanga n'ogamba opangapanga, essuubi liri wano, buli kasente ko kakuŋŋaanyirizaawo, wallahi ne bigwootaana byonna ne biggwawo ng'olaba. Minal khawfi, n'otya. Minal khawfi, n'otya. Nga naalangiribwako ng'omuwanguzi ku dunia ne ku akhira, buli kyembalanga kigaana. Mwe temunnalabako bulamu ng'omwana akutte ettaka n'aliyiwa ku malaalo ga kitaawe,
omwana oyo akyali muto. Naye omwana ku ssomero taata wamuweerera, gwasa buli kintu kyonna, n'akwata ettaka n'aliwa ku malalo ga kitaawe bw'ati, n'aloposa ebirowoozo n'akati ani gwe ngenda okusaba fiizi wattaamu eddako. Omukyala n'akwata ettaka n'aliwa ku malalo ga bbaawe, nagono yabadde omulwanyi Namige afuluma n'agenda n'atetenkanya fiizi w'abaana. Naga ngenda kuwangala mu nsi ya Mukama muno nga single mother, ani gwe ngenda okukuba akaama ku baana bano. Subhanallah, min al-khawfi atya naga nakikola. Abaana ne basoma ne bateekako ebidala mu maka nga amaze okusoma. Okwata ettaka n'oliwa ku malalo ga mukyala wo. Subhanallah, ebyo mu nsi mwebiri, min al-khawfi, okutya. Otya n'ogamba n'amalako. Abazadde bakira enkya ku makya kuno naga kamperereko obwana buno obubiri obusooka obusatu nga nkyalimu embavu ezenganga fitina y'ensi, bwe bujja okunsaalira nga nfudde, bwe bajja okunnaaza mbateekemu n'empeke y'eddiini, bwe bajja okukumakuma bannaabwe. Wallahi omuzadde n'aziika omwana we n'atunulako mu ntaana y'omwana we bw'ati, min al-khawfi, n'atya okutya Allah akuleeta mu mbeera zonna. Assalamu alaikum. walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi, tuli kukugeza walmukadhibu bikadari llahi ta'ala, obutalimbisa kugerako wakitiibwa Allah. Okutya nimwe njagala mbabwire ekintu kiri kimu. Assalamu alaikum. Mukimanyi buli kintu Allah kyaleeta mu nsi muno abaako ensonga eziri behind the curtains batakulaze bulazi. Kati nze kambagereza ekintu kiri kimu. Obongo mumanyi kibayita obongo bw'omuntu wano mu luzungu bagamba kano mukawo obudde, obongo bulimu parts, mulimu cerebellum, medulla oblongata. Neri mu ddiini obongo buno bugazimu okusinga awo. Kankuwa example, ani amanyi ekisassalala? Ekisassalala enjuki mwe zikolera omubisi, obajjamu omubisi baba bakira kisassalala. Bikobe kugamba obutuli obubeera mu kisassalala ekyo mubumanyi? Kale ani yali alabyeko ennyumba y'ennumba oba kalalankoma? Kati ennyumba eyo ebaamu obutuli, mubutegedde? Kati obutuli obwo nga bubulaba, twala ekifaananyi nti obwongo bwo buliko obutuli obwo bwonna, zipatisi ziri ku bwongo obwo. Ne buli katuli kegadde, nkiddamu buli katuli kegadde, ne buli katuli kalina omugaso eri obulamu bw'ensi, ne buli katuli okukola omugaso ogwo eri obulamu bw'ensi kamala kweggula. Mumpulira bulungi? N'akatuli ako tekeggula kusinziira ku myaka gya muntu, kyawezezza emyaka bwe giti akatuli ne kapasuka. Wabula akatuli ako keggula kusinziira ku mbeera Katonda gy'akutaddemu ne keggula. Mumpulira bulungi mmwe? Kankuwa example ogitegeere, kyengezaako kukubira example. Wetukeera ku makya nga tuli wano ffenna mu Masjidi Salama e Mukono ne batugamba obuwanguzi buli Kampala, ne buli muntu asobola okukozesa ekkubo lyonna n'atuuka e Kampala. Omu asobola okuyita eno mu Kinnawattaka, waliwo asobola okuyita Main, waliwo asobola okuyita eri Bukeerere Road na Mugongo, buli omu ayite waayagala. Ne bagamba wano okuva Masjidi Salama e Mukono buli muntu bamukubye emisumaali mu bigere, agenda awenyera. Gwe gy'oyise gyesiise, gwe gy'oyise Allah n'akugerera environment ne bagamba omusezi yuuyo oba amasasi ne gavuga. Ekyo wali kyagadde woyise ne bagamba omusezi yuuyo, wali kyagadde woyise ne bagamba amasasi gawo gavuga, n'ofuna ebizibu ebifaana bwe bityo. Okimanyi osobola okudduka nga bagambye omusezi yuuyo oba amasasi nga gavuze, n'odduka n'otusooka e Kampala ffenna nga tofudde ku bulumi buno bukuli mu bigere. Era omala kutuuka Kampala n'ogamba omusezi abadde andidde, naye ng'otuuse, naye ng'ono Allah gwalekedde emirembe gyonna, niwe tebokagwa mu lugendo lwayiseemu, agenda awenyera waawumula agamba bambonyabonya. Kati lwaki ono
obakubidde amasasi wa alaikum salam lwaki ono gubakubye amasasi mu kkubo ng'agenda ne bamugamba omusezi yuuyo lwaki atuuka mangu ku bwongo bwe kubaako akatuli akeggudde nga kafo kasinze ku kutuuka ku buwanguzi nga tekafudde ku bulumi bw'ayitamu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waliwo ebigezo Allah byagenda okukuleetera mu bulamu buno bw'ensi muvubuka munnanga mpuliriza n'ebigezo Allah byagenda okukuleetera mu nsi muno wallahi nga waliwo ekigenda okweggula ku bwongo bwo oleme na kufa ku byoyitamu oleme kufa ku bulumi bw'oyitamu naye ng'otagetinze kintu eki ntuuse ntya ku buwanguzi nangiribwe ng'omuwanguzi naye nga gw'obadde olabanga ekibi mumpulidde bannange nga gw'obadde olabanga ekibi naye nga Allah akugezesezza nakyo nga waliwo akatuli akeggudde ku bwongo obwo gwe njagala nkubuulire obanga olina mamawo ne taatawo olwaleero Allah n'agezesa omwana taata we n'afa n'akwata ettaka n'aliwa ku mwalo ga taata we bw'ati bw'okimanyi wabawo akatuli akeggula ku bwongo bwe naga ngenda kujja wa fiizi mu nsi ya Muka muno oba wanga amaze okuziika ne bagaba abaana abo namutwali wa ssengaawe bw'okimanyi waabeerayo basobola omubonyaabonya naye n'afundikira nga agenze ku ssomero n'asoma basobola omumupiika emirimu naye gwe Allah gwalekedde taata ne maama ne bageza bakutwalako ewa ssengaawe akuyambe bakubonyabonyamu katono bwe kanogamba kanzire wa kitange ne maama naye ng'ono akimanyi nja kuyita mu bulumbi no bonna ntuuke gyenkola ki gyendaga kati walmukadhibu bikadari llahi taala omuntu okulimbisa okugera kuwa ekitiibwa Allah aliwo ebintu byatugera nga gwolabanga ekibi naye nga mulimu akalungi walanabiluwannakum bishaiin min alkhawfi okutya kujja kujja mu bulamu bwotye ogenda abeerako omuwanguzi ne munda mubaamu obuwanguzi Allah bwataddemu bw'otamanyi walanabiluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui enjala subhanallahi malika almuluk enjala Allah agesa n'enjala nze nkulidde wano mu lujja lwa Sekalumalaawo yalina wano wonna waaliwo ente nawe gye wakulira byaliyo nga wonna waliwo olusuku n'okukira nawe ne wali omuzikiti guno nga waliwo olusuku naye nga amatooke gatuuka okuvundira n'okwengerera ku lusuku ne bagatemeratemera ente emmere yaliwo eri naye gye wakulira ebyali bifaanana ng'osobola okuba okuakisesinga ekyenkya n'olya ekyemisana n'olya ekyeggulo n'otekawo ne ka evening tea abasajja abakulu bakiwaako obujulizi bafulumanga bwe bati n'anoonya ekyenkya ky'abantu n'anoonya ekyemisana evening tea n'abeerawo n'ekyeggulo ne bakirya naye tutuuse ku mulembe wallahi omusajja afuluma ewaka ng'alesewo abaana babe omukyala we ne n'akuba omukazi akama n'amugamba nkubuulire siinamu wadde olwaga ne kaŋŋende ntetenkanye Allah wananyamba ninfuna ku ssaawa 5-6 nja kuweereza owa bondo banja kuteera ku ssimu ni wallahi saame zikona 7 nga tannakwasa wala nabilwannakum bishaiin min alkhawfi waljui nga tannakwasa abantu enjala ebalume waka abaliyo baana be nga tannakwasa wadde olwaga olwataano naga ngenda kukola ntya waba Allah muyambye n'akwasaayo n'aweereza bategeka ekijjulo kiba kimu kyekyemisana kyekyeggulu ng'emaka ge tusinga okubaamu olwaleero bafumba ekijjulo eki kyekyemisana kyekyeggulu tekyali byakufumba bijjulo bibiri buli muntu ali wano mukimanyi buli muntu anoonya mmere ya lwaleero teri omuntu agamba nti nteresaawo nkoze bwe nti nga ebyali edda Allah agawala nabiluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui enjala wano gwe nga bakugambye wanika omukono muli bavubuka abamu mwatandika okwerabirira si bwe kiri n'ekinene nnyo kyolinamu sente z'enkya capati 2 ne supu bantemereo 2 ne supu kikomando si bwe kiri ezo olunaku zibaawo wano Allah azikuwa era kasomalo kirya n'akananansi ng'olinda ebiddako enkya si bwe kiri osibira ddala ne wanywera waljui enjala Allah agenda tugezesa nayo wa naqsin min alamwal subhanallah bakama bange salamu alaikum
enensi muyinza okuba temugimanyi muli bavubuka tuli mukadde wafulia tuli mutaata yekka ne muli bavubuka ne Allah agezesa n'ekintu kye bayita essente eyo wanakusin min al amwal subhanallah wakerenca ku macanga omuntu alina watayiza essente ze buli muntu Allah alina wamwanguyiza essente nga ku mpaji kuno atayiza n'afunako alina gy'akeera ku mpaji kuli n'atayiza n'afunako nawali n'atayiza n'abako wakuŋŋaanyiza nawali n'akuŋŋaanya obulamu ne butambula ndi wallahi otuuka mu nsi muno abayaaye ne beetooloola wano abe fitina ne bakulemesaawo ne bakukuba enkokola nodduka wali nawo nga bakwetaayiza nawali nolaba omuntu mu nsi muno nga yali alinamu kasente wanakusin min al amwal essente ne zinafuwa essente ne zikendeera Allah aga musaasire nnyo abantu Allah gwabadde awadde obugagga mubasabireko nnyo Allah n'amala n'amwavuwaza sente ne zimugwako oyo omuntu aba mu bizibu bingi mumpulire baganda bange wanakusin min al amwal Allah nakendeza mu byenfuna bigezo mu bigezo bya wakitiibwa Allah olina kusigala ng'onywedde n'omanya nti jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal buli kintu kyonna kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo kasigale nga nkola buli bwo Allah ddamu n'asitula wal anfus subhanallah Allah yatugamba mu Qur'ani al-Karim ndikukugeza wal mukadhibu bi qadari llahi ta'ala ebigezo by'owekitiibwa Allah wal anfus Allah yakutugezesa n'abaagalwa baffe buli kirenca ku makya omuntu gwosinga ba'da Allah wa bi'awni Allah gwesigamideko bwotyo oluvannyuma lwa Allah wallahi buli kirenca ku makya mawulire galijja ne bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un afudde omukyala gwobadde okuza naye abaana ne bagamba afudde omusajja gwobadde okuza naye abaana ne bagamba afudde maama w'omulungi webadde bigaana obadde omukubira akasimu n'omugamba amaliro sinnafuna kyendya buzibye n'akuteerako 5 taata w'omulungi obadde ogenda n'omukaabirakaabira naga mwana wange ensi bwekyo bwefaanana ne 10 likuyambeko bali olidde wammwe nga basibye olutimba ali mabega waalo wal anfus abaagalwa Allah agenda batwala amawulire ago gagenda kujja temugagala ne galijja ngoziika maama wo oziika taata wo subhanallah oziika mukyala wo oziika bbawo oziika mwana wo oziika mukwano gwo waliwo ebigaana ne waliwo akasimu kojjayako ba'da Allah wa bi'awni Allah n'okakuba bwoti n'omuga muganda wange tuli mu sizoni ezzaayo baana ku masomero ne wallahi binkutte n'oba olinamu emitwalo 3 gampa banansooka embazzeeyo requirements we binanta walinja kutaggulula amawulire galijja oyo akutegeera nga wallahi yafudde subhanallah bigezo bya wakitiibwa Allah assalamu alaikum kababulire akantu kali kamu oluusi mukabuusa amaaso ne kankababuulire assalamu alaikum ekitonde Allah kye yasinga okwagala mu nsi muno yali nabbi wa Allah nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukyeberawo paka bwe naavuuneka era nabbi Muhammad sallallahu ali wali Madina bwe yali ava mu bulamu buno obwensi yalama nagamba nawe nfanga nga mmaze okunnaaza mundeke mu kisenge kyakya kubanga nabbi wafere bamuziika ebbanga nga ngere nambuuza lwaki limadha ya Rasulallah lwaki nange ebbanga linaggwako abantu bayingire mu bibinja n'ebibinja abeere nga bansabira ne inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mazima Allah ne bamalayika be mu kaseera ako bagenda kuba basaasira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne nabbi yeetaaga ejja n'okuva eri Allah ne Allah alimu bamusaasira kitegeeza ekitonde ky'Allah yakyagala kyekitonde kyesinga okwagala ku lukalu luno olw'ensi n'ekitonde kye yasinga okwagala ku lukalu luno olw'ensi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu butuufu bwe yali mu lubuto lwa maama we nga lwa myezi egi amina lwa myezi egi omusajja gwe bayita Abdallah eyagenda nga n'aleeta ku mapeera n'aleeta ku menvu n'aleeta ku buyembe obuto alabira olubuto luno taata wa nabbi Allah n'amutta nenga nabiyullah kyali mu lubuto nenga Allah tugamba gwasinga okwagala subhanallah
lwaki yatta taata we waba gwe yali asinga okwagala. Omukyala n'azaala omwana oyo mu nnaku yali ey'ekitalo. Abaana tebabayosezanga Makka mu kibuga, babatwalanga mu byalo bayonkereeyo bafune olulimi olulungi, bafune ebibala ebirungi n'empewo ennungi. Ne nabbi baamuyitangako nabiyullah. Ekitonde Allah kye yasinga okwagala ku lukalu luno lw'ensi olw'okuba mama wakyo teyalina ssente. Alimatu Saadiya ajja natwala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma wamutwala n'amuyonsa. Nabbi aweze emyaka 6. Mubimanyi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankaba dhahrak. Akaseera ko Allah bw'assa malaika ne bajja ne baabuluzaamu ekifuba kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulongoose ng'ali ne banne bazannya. Abaana badduka ne baddeyo wa maama waabwe Halimatu Saadiya ayonsa Nabbi. Ne bagamba abasajja bazze ne bamukwata. Yatya ku myaka 6 n'akwata Nabiyullah n'aga omwana kamuzze eri maama we tebamunzitako. We yamutwala wa maama we omwana we yatuuke wa maama we yamubuza ekibuuzo ekisooka n'amugamba maama wange taata wange aliwa. Nabiyullah ekitonde Allah kye yasinga okwagala ku lukalu luno lw'ensi. Omukyala ekibuuzo kyamuzitowako. Yakwata omwana we n'amutwala e Madiina we baazika kitaawe. Nabbi baamulaga malaalu. Tiyalaba ku taata we baamulaga malaalu yo kitaawo toddamu mumbuuza. Nabiyullah ekitonde Allah kye yasinga okwagala ku nsi kuno sallallahu alaihi wasallam. Mu kaseera keeko kennyini katonotono banga si panvu ne mame Allah n'amujjulula n'ava mu bulamu buno obw'ensi. Ninga Allah atugamba gwasinga okwagala ne baga tumutwalewa namutwaliwa jjajjaawe. Jjajjaawe bayitanga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yo yazaala Abu Twalib nazaala Abdallah. Abdallah yazaala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Twalib nazaala Ali bin Abu Talib. Namutwaliwa jjajjaawe azaala kitaawe n'avuga nti gendaawo n'awangayire wa jjajjaawe emyaka 2 ne jjajjaawe Allah n'amutta. Subhanallah, oyo Allah gwasinga okwagala. Namutwale wa taata w'omuto gwe bayita Abu Twalib eyamukuza. Ne bino mbibagamba bimaana al-kalima nga bwe kiri. Nabiyullah yalinnyako mu kiraasi n'emu yasibanga ku ttale ng'alunda mbuzi nga mulekwa atuukiridde. Nabiyullah nabbi wa Allah gwe yasinga okwagala sallallahu alaihi wasallama yabeeranga ku ttale ng'alunda mbuzi nga mulekwa atuukiridde. Taata w'omuto ya Abu Twalib n'atuuka ekiseera n'amugjayo. Yamwagala nnyo n'amutwala e Shaami n'amuyigiriza okusuubula. Wamutwala e Shaami okumuyigiriza okusuubula gye yasanga Khadija mukyala we yasooka. Empaji ezaali empaji ennene mu Busiraamu mwalimu Khadija oyo ne Abu Twalib. Abu Twalib yayimirirawo nnyo mu bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nnyo yali ku saidi eri abasajja bakulu abasinza amasanamu ne yagamba oyo mwana wange mwana wa muganda wange sisobola mubawa kumutta. Yamwagala Halimatu Khadija oyo mukimanyi bulungi mpaji essente ezize ze zasooka okutambulirako Obusiraamu okutuukako wano. Essente ya Khadija yali mukyala mugagga ne Nabbi amusanga mu Shaami nga muyigiriza okusuubula. Kati mbikugamba nti akaseera Khadija ke yafiiramu na Abu Twalib kaali keddiridde takriban kaali keddiridde. Era baguyita mwaka gwa nnaku. Akaseera ak'ennaku bonna Allah n'abatwala mu kaseera nga kaawamu Khadija ne Abu Twalib. Nenga Allah tugamba gwasinga okwagala oyo gwe bagamba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallama yakwata ettaka n'aliyiwa ku malaalo g'abaana b'abalenzi bonna yabeziikira. Ng'ate baali babala baana abalenzi baaza famire yabeziikira bonna Nabiyullah. Kati bino njagala mbikugamba olwaleero Allah bye yasinga okwagala nabo yabagezesa. Beyasinga okwagala Allah nabo yabagezesa. Byoyitamu tolobooza nti Allah takwagala nawe Allah akwagala. Nene beyasinga okwagala Allah yabagezesa. Oteeka obbiyitamu ebigezo by'owekitiibwa Allah. Tolimbisanga okugerako owekitiibwa Allah. Kyonna ky'abaalensi kyekyo Allah baakiresi. Gamba alhamdulillah ala kulli hal.
kyekyo Allah kyansiimidde. Muli mu mbeera yonna, oba mbeera olaba mbi, alhamdulillah, mulimu ekirungi Allah kyatadde mu kyotamanyi. Golabanga embeera embi ne mulimu ekirungi, olabanga abo abali obulungi ne mulimu ekikyamu kyotamanyi. Buli kize gamba alhamdulillah ala kulli hal. Ebigezo bya wakitiibwa Allah agezesa abantu balina obulumi, mulina obulumi mu nsi muno. Nembagambye Allah abanga akulekedde ngossa, you can still breathe in and out. Nakugattirako ekirungo ky'obusiraamu. Mwe bakama bange, Allah nakugattirako ekirungo ky'obusiraamu. Oli musiraamu asala essola 5 ossa ebiganye bireke, ebitanajja mbulamu bosooka obireke. Assalamu alaikum. Ebiganye sooka obireke. Tubadde ku hadithi egamba 6 la antuhum wala anahumullah. Abantu bamiteeko 6 Allah abakolimira ne nabbi n'abakolimira, n'abamu ku bo wal mukadhibu bikadari llahi ta'ala, abalimbisa okugera ku wekitiibwa Allah, abalimbisa okugera ku wekitiibwa Allah. Allah abireeta kati kigezo ki ku nsi ya Mukama muno? Gwe kyomanyi nga kinene gy'oli kimbuulire. Fena gyatwegatte nti teriyo muwendo gugula bulamu, si bwe kiri? Teriyo muwendo gugula buki? Byonna ne babigenze n'osigaza obulamu, alhamdulillah. Ekigezo abantu kibatabanga kinene nnyo, kyekigezo ky'okufa oba okufiirwa. Kyekyokufa oba okola ki? Omanyi oyinza obiwakanya nga bagamba omuntu afa, nowo n'akikkiriza nga gwafudde. Omanyi ebintu ebyo okukkiriza kuli okwa ddala mpaga omuntu afa, nabino ebintu bigenda kufuuka live ebyaddala nga gwafudde. Kati njagala nkubuulire, gwe ddire bakugamba nti ogenda kubeera ku nsi kuno, tugenda kufa. Buli muntu akimanyi agenda kufa, buli kiramu kyakutuukako wansi w'ettaka awo. Kati olwe bakubuuza ne bakugamba ekigambo, ne bakuteeka wali wabbali gyatubeere bantu bambula okufa, ne bakugamba naye ekituufu kiri nti wadde obulayo emyaka egi ngeza bugeza ofe, naye tukongeddemu emyaka emirala emeka? 5. Oba ogenda kusanyuka oyongera kweraliikirira, munyongeddemu 5 kati mbulayo 10, tova mu muzikiti wano olumala subuhi ng'osigala n'osoma Qur'ani, oba mu kweraliikirira kwata ku matama buli ssaawa yonnoga. Leero luzibye, kale bakuwaddeyo emyaka emirala ameka? 2, ogenda kutebenkera. Yekkubo yadithi eri gye nabagambye gye twasoma mulundi guli ogwaggwa, la yati alaikum amu wala yawm illa walladhi ba'dahu sharru minhu hatta talqaw rabbakum. Teriyo lunaku lugenda kujja, teriyo mwaka gugenda kujja oluvannyuma lw'omwaka guno gwe tuli mu Dhul Hajj, omwezi ogusembayo mu myaka gy'Obusiraamu. Teriyo lunaku lugenda kujja lwankya oluvannyuma lw'olunaku tulimu olwaleero luno illa ba'dahu sharru minhu, okujjako ogwo omwaka gugenda kuba muzibu nnyo okusinga guno gwe tuvaamu. Olunaku olugenda kuba luzibu nnyo okusinga luno lwe tuvaamu. Hatta talqaw rabbakum, paka nga tusinkanye Allah. Ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, isbiru wasabiru warabitu, tunywere tugumiikirize twesibe ebbiri tutye Allah mu butuufu bw'okumutya, kubanga ebituteeka obbiyita mu nsi. Assalamu alaikum. Bane mumpulira bakama bange nga nkubira ebigambo byange, ebigezo bya Allah gye biri mu nsi muno. Olwo kino kyentera okusomesaako kankikooneko wano. Kad yasrifu Allahu yawma anka shay'a tuhibbu, waliwo ebintu oluusi bye mwagala mu nsi muno ng'ogamba ekyo emanyi funye obulamu babuteredde, nga wakiroota kuva mu buto, nga waloota ekintu ekyo kuva mu buto, ng'oyagala okuba n'amaka agago, oyagala okuvuga ku mmotoka eyo, oyagala okusoma omaleko, oyagala okukola ki, oyagala okutambulira mu nnyonyi, ng'olina ky'oyagala, ne mu bulamu buno obw'ensi n'oyitamu nga Allah takikuwadde, ngera tokirabyeko. Fata'safa alayna nakuwala fatafattala qalbika, omutima oluusi ne gukutuka
ni fi ilmi llahi sabiq mulimu yalla yekwese ng'akimanyi bulungi ekintu ekyo kyolaajalira okutwala yadhurruka fi dinika au duniyaka nga kijja kukosa eddiini yo nga Allah akimanyi ojja kutuuka omusinkana nga tolina shahada nga Allah akimanyi n'agamba oyo weba bugagga kammweko nsaamusamu asobole okunsinkana nga shahada agirina naye nga gweyagala sente nnyingi waliwo bavubuka nabagamba omulundi oguwedde wallahi waliwo omuvubuka wano abawulu muwanike emikono we muli muwerako jamaa waliwo bavubuka ng'alina kaluumuke naye ng'olunaku lwaguza omugaati omulamba ne kisooda kya Mountain Dew ekinene n'abitwala ewuwe tasobola kwebaka otulo ne tujja nga tebinnaggwaawo ayimuka bw'ati n'atuula ku buliri ssaawa 9 gwa kiro n'abitunulira ali mu nsonda naga ya rabbi ng'awulirira tasobola kutebenkera nga tabiridde bimalawo kana tosobola kutebenkera n'ebintu ebyo bitonotono olwo Allah wanaakuyira essente naye Allah n'akimanya nago omuddu wange ono kamwezi mumala paka bw'alisinkana nga musiimi yadhuruka fi dinika au duniyaka oba ensi mugiraba waliwo ebintu byemulanga birimu obulungi naye nga wallahi byekusisemu byo munda bibi. Assalamu alaikum. Okay, twongere eddakiika 5 zetubeere nga tusala insha Allah. Mumpulirize bulungi, buli kirungi kyonna kyemumanyi ekiri ku lukalu n'olwensi ng'omuntu wakyagala nga kyakoyera emisana n'ekiro Allah asobola okukiyisizaamu okufa kw'omuntu. Kiddamu omulundi ogwokubiri, buli kirungi kyonna ekiri ku lukalu n'olwensi nga waali kyagadde kibeere mu bulamu bwo mu matwale go Allah asobola okukiyisizaako ajaaliyo. Bantu bameka mu nsi ya Mukama muno nga baagala abaana? Nagamba ekyobugagga ekisookerwako mwana n'obazaala ne bameka mu nsi ya Mukama kuno nga okufa kwabwe Allah kuyisiriza ku baana baabwe. Baana beekolokola obusolosolo pressure ne zikkuba. Mwe abasajja mwagala abakazi, tetumanyi kyemwagaza abakazi. Omusajja ng'ayagala omukazi Seeka Sulaiman walawo ne bantu bameka abafudde mu nsi ya Mukama muno naye ng'omukono Allah kuwayisirizza okufa kwe mukyala. Basajja bafa era osanga omukazi ng'ayimiridde bw'ati yayogera ekigambo omukazi namwewuunya yagamba omusajja mukulu oyo nze yogera naye Seeka ebintu byali mpadde nga maze okufa nze ate sampeeko kati ne mugamba ekigambo ekyo nsooka kigamba omusajja kiregezo omuze okukakasa nti yagenda okusooka okufa. Abakazi babeereyo mu nsi ya Mukama muno nga bo bamanyi mbufa abasajja fa basooka okufa, bo ne bafuuka bannamwandu, bo tebatulowoleza okufuuka bassemwandu. Abakazi bemulaba bameka bafudde mu nsi ya Mukama muno nga bafudde luwa bya bugagga byabwe. Tetwagala bya sente, oli nafuna sente bwati naye ng'ensaagi sibudde luwa bya bugagga naga wallahi Allah mwayisiriza. Kawola ebintu gwe byolabanga ebirungi naye nga tosobola kuddamu kufuna mirembe mu nsi muno ng'obifunye. Allah naga musiraamu kamukuume bwatyo. Wano Uganda mwegombaani, wano Uganda Seeka mwegombaani. Allah gwe yafaddala n'amuwa kasente ani gwe mwegomba? Ba principal si bwe kiri? Seeka Isima ujino Uganda bani Allah be yasitula mu kasente. Kati omugenzi wala ne mukimanyi nti waliwo abantu mu Uganda wano nga n'enkoko emusinga okweyagala, kuba enkoko efuluma bweti nga teri agikuumye n'eri emmere yayo nedda ne mugiggayo edda ku muti waggulu. Ne waliwo abantu nga tasobola kufuluma bwati ng'ali bonna mu ndigina nga teri bamukuumye, ng'obulamu bwe paka bw'aliyingira entaana talinayo mirembe gigenda kutambula agende ku dduuka yeegulire omusubbaawo agenda agule keki nga tekikyalimu mu bulamu bwe. Bateeka mumukuuma olw'obulabe bwatya eri abantu nga ne babuliri obuliri obwo obwebakamu bamala kubwaza emashariki n'emagaribi yeka mutande kugamba nti ngenda ku mu Baitul Khala kubanga utumanyi omuntu wafunye eddembe eryobwe bange ng'ogenzeko emmanju si bwe kiri awo manju awo bagamba omirembe giri awo era odda wali bulungi n'osalako owulira abakoko
tuyagala kukuonako si bwe kiri awo ne waliwo abantu muziya mukama muno mmwe nga ne waba agenze manju wallahi abwatuka bamuwulira abasirikale nga beetooloddewo bakuma mukuume nenga gwegomba olwaleero nogwegomba Allah naga omuddu wange kamutambulize mukunsinza nga atambulira mu mbeera efaanana bwetyo akagambo kenja okusembya insha Allah abamu ku bantu Allah beyagaba baliko ekikolimo kye ne nabbi baliko ekikolimo kye abantu abakkakkanya abo Allah beyasukkulumya amadaala n'abasukkulumya abo Allah beyakkakkanya. Assalamu alaikum. Omuntu buli wokkakkanya Allah gwe yasukkulumya. Ani Allah beyasukkulumya mu nsi muno? Allah gwe yasukkulumya tukimanyi bulungi al ulama warathatul anbiya abamanyi basika baba nabbi sibo kiri eddala erisembayo kuba eri waggulu mu nsi nabiyullah kuba nabbi wani wa Allah ne al ulama warathatul anbiya abamanyi be basika baba nabbi n'abamanyi bange basika baba nabbi bali mu bufu bwaba nabbi guno omulembe gwe tuliko nga bakakkanyiza bawalimu omwalimu okujja wase ewuwo baga ya rabbi omwana muwala atomedde namwe mukimanyi temukimanyi ekyo ne bakkakkanya abantu basomye eddiini mu nsi muno omuntu n'ategeka omukolo mulamba subhanallahi malikal muluk omukolo mulamba mukadde wange sekamuzi asobola okukiwako obujulizi taata bebasajja bakulu bo Allah bafadda ne bategera ensonga eno ne waliwo abatagimanyi wallahi omuntu n'ategeka omukolo mulamba gwa kuwasa n'akola budget n'agimaliriza buli kimu ne kiggwa n'omusango omuwalimu ffe gye tuyita obufumbo eba akdi nika kusiba nika omuwalimu yakikola si bwe kiri ne bakwata omuyimbi ne bamuwa obukadde obwo kuyimba nyimba ze kutuukawo ddakiika 10 navaawo n'omuwalimu wali yennyini najja bulungi wali n'abawowa namuga nja kukulaba ng'omaliriza kati wamaliriza namuga seeka emirimu gikyansumbwasumbwa nsuubula bagenyi naye sooka ojje katono najja namuga seeka wange ono munsuulirekawo ku kkubo wakimukakkanya abawalimu wakimukakkanya abawalimu ng'omuntu wafudde ani agenda okukola kusimu walimu omwalimu si yakwata omuzindaalo ogwa kusalira swala ezembayo wakuba empewo n'atakusaalira swala eyo bulungi niwe basanga abantu mu nsi ya Mukama wamala okufiirwa n'akuba obusimu muwalimu bannooliwa nojja atya mayiti atya omuntu we n'amukwasa omuwalimu banne yuuyo omuntu n'afa ku makya ne bamulaba nti yafudde ali mu bikunta ne batya n'omukwatako jjukira omuntu wafa tugamba ebiyungu bino obizza amaaso gannogazza daka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yayingira eri omusajja gwe bayita taata wa salama nga mulwadde yagenda omusa fakad shukka basaruhu yagenda okumusanga nga amaaso ge gakanusi fa agmada amaaso ago n'agazza omuntu waba amaze okufa amaaso gano gakanuka wokitegeera ozza amaaso gano alimekanga bantu n'omuzza ebiyungu muntu wo taatawo maama wo n'omuzza ebiyungu bino n'otegeka amazzi wali agwokya omala okugategeka bulungi n'ogateekamu amazzi aganyogoga ne gabuguma ge mugenda okunaazisa ne wallahi omuntu wafiira omuntu we mu bikunta ne balinda omuwali 778 n'atuuka ne bamupapya naye omuntu yakalambalidde muli bw'ati ng'okumugyamu obujja olugoye lumala kulusala kyokka olugoye lwali badde luyamba bamulekwa maliya bamulekwa mutandika gisala okumuzza obuzza bwoti n'anaaza mayiti paka bukkire wansi mu kabuli omuwalimu n'akuteekayo n'akuwedde weesembayo ne wamaliriza ebyo byonna n'ojja n'ozingazinga akantu bw'oti n'ozingazinga akantu n'omugaseeka Allah akuuma atakuumira mpeera ya akhi mujja beziikira nze mbabuulira abawalimu Allah basukkulumya n'okukakkanya omuwalimu be basika babannabbi mu nsi ya Mukama muno ne bwana buwala buno omuwalimu ngazze n'akakwana nga kimanyi muwalimu bimaana nga muwalimu kagamba mase kuba ngamba kati kituufu
kituufu gamba seeka akugamba kinegwe jjamu jaggaana omuwalimu basika b'abannabbi bakubuuza omulimu walimu ti ndi muwalimu abo twali badde tubaagala mukitegedde bulungi ate netuzakka netusukkulumya abo Allah byeyakkakanya bali Allah byeyakkakanya mu nsi muno kati kangereze wano Uganda nfundikira na kino tubeere nga tusaala mumanyi abayimbi bate mubamanyi omuntu wazze wano n'ayimba akayimba n'agamba enkudi si bwe kiri n'ayimba enkudi nga mugiwulira temugitegeera oyo w'enkudi asobola okujja ano ne mutakuŋŋaana n'ayimba biki era yennyini yayogera ekigambo n'agamba babiwulira twayimba kulunda n'okulima nga tebatufaako katuyimbye enkudi batufaako kati ensi yayonooneka ensi mwagala tutegere bwetyo ffenna essimu yo kale essimu yo salaamu aleikum wenjagala otegeere ebigambo byenjogera essimu yo personal phone yo ng'omuntu wogijja oba oti n'ogenda mu bintu by'oteekawo oba by'owuliriza ng'otaddemu ediseti emu abavubuka oba owuliriza ki kuba buli kintu kwekiri ku intaneti kulani kweri emisomo gye bali mu gy'otegera mu Luganda kwegiri negwe mulwoteekamu oti obuzindalo mu matu oliko ebyo okwepiica jjayo nteekeyo kati tatasawwaru idha kana anta amaama Allah ogenda kuddiza mu maaso g'ekitiibwa Allah abantu bakkakkanyiza abo Allah be yasukkulumya ne basukkulumya abo Allah be yakkakkanya salaamu aleikum salaamu aleikum warahmatullah Seka Sulaimani kitegedde bato kitegedde lwaki mutukkakkanya abawalimu Allah yabasukkulumya mu nsi ya Mukama muno omuntu ali ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okuza ku kirevu nga kino kyolaba kati Allah bituno yabikyusizza wallahi mujja kuzaagala sunna lwampaka kubanga omulembe gundi yasembyaga watali kuli sunnati omuntu aleka enkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sunna za Nabi zaali waade era zaalimu bulungi gye tuli mwe temukimanyi leero olunaku gwe tuliko guno omulembe abavubuka abaliko abaddala abategeera fashion and design ateeka okuba n'ekirevu ekyo temukimanyi Banaboy mumanyi Banaboy mu Afrika yasinga kikuba n'ekirevu kikwekiri aba Nigeria aba bayimba music kati Allah abiteredde ddala eri mu bobe mwegomba mutuuka bikola ninga baanafuya ebirevu sunna z'omubaka watali kuli sunnati nga bati biri mukalimu kati esuuti eriko yeeno ekutema olugoye olukutema ze ziriko abavubuka mumanyi fashions and design si bwe kiri temubimanyi mmwe temubimanyi bibagambe yes ne kati olwaleero abo Allah be yali yasukkulumya mu madaala agawaggulu babakakkanyanga oli yagamba gwe oyambadde empale olinga enkuku oyambadde empale ekoma muno bayina saako wakati w'entumbwe ose stocks olinga enkuku embanga kubanga egundi ekoma n'oteekako omusonso omuwanvu wallahi jamamu temujejanga sunna za mubaka Rasulullah abantu abo Allah yabasukkulumya mumpulira bulungi obanga okyayimu obunafu kireke ne tojeja akikoze tomujeja yenkola entuufu faman raghiba sunnati falaysa minni omuntu aliko enkola yange si wamuffe abantu bajjanga imaani zibalinye ne bagamba ffe mulaba wano nze njagala nyimire ekiro kiramba nga nsaala sibasse nze njagala nsiibe omwaka mulamba nga siridde oyinaga nze neesonyi abakazi nabinaga nze nsaala nenneebaka nsiiba nensimbukuka abakazi mbawaza kati omuntu ayawukana ku nkola yange falayisa minni si wamuffe mwamukimanyi guno omulembe gwe tuliko ng'ogenze mu Kampala wano Uganda si wala wano Uganda waliwo abazungu bane bayonoonye ensi eno baleese ebimundu tera bisomesaako wano babiyita vibrator
ninga alinga musajja bamukyajinga awo kati bagamba abaana abawala abasajja baba balumye emitwe n'omusajja akwewagirako nakantu katono bwe kati katuuka kukolere okakyajinga bukyajinzi wali gwe n'ogenda nako era batambula nako mu nsawo eri enkola ya nabbi mulyango kigugula gwe jamaa lwaki oggala omulyango gwa halaali ogwa haramu gugenda kweggula yenkola entuufu yenna agyesambye falaisa mini si wamuffe si wamuffe mutegerekese bulungi bannange barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh